Ettaka eryogerwako wano ku kyalo e Kasozi mu ggombolola y'e Bunge Masaka liwerako yiika nga 300 ng'amaka nga 50 ge gali ku ttaka lino. Kuno kuliko n'essomero eriweramu abaana nga 7 era nga nabo bakukosebwa. Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno abatuuze baafuna ekibaluwa okuva eri nannyini ttaka Daniel Ssemakalu ekibasaba balyamuke mu ssabbiiti emu ekintu ekibalese nga basattira. Bwe batyo kwe kuteekayo olukiiko basale amagezi era nga luno lwetabiddwamu omubaka w'ekitundu kino Florence Namayanja. Obweraliikirivu bwaffe buli kyategeka okukola kye tutamanyi okuva lwe yatuwa ebbaluwa eyali etuwa nti tulina okuva ku ttaka lino. Makalu muntu mugonvu nnyo mu lulimi tulujja bitereeza naye ye nga munda ategeeza kirala bwe yavanga wano ng'anoonya bamusibala. Eno ebbaluwa yaani yalooya obuyinza yabugjawa obuba wa notisi ebagoba wano nga kooti si yekoze eki si yeragidde tuyina kwerwanako. Ono bamulopedde nga basuliridde okugobwa wadde nga bamulaze nti beetegefu okwegula ng'etteeka bwe liragira. Tulina obweraliikirivu kyalo kino kyokka eky'e Kasozi n'ekyalo ky'e Lwega era walabiseeyo okulinaana kino eky'e Kasozi walabiseeyo omutuuze omulala eyakolaganye n'abanene abamu mu Kampala nga nabo bajja okugoba abantu ku ttaka eryo. Nno abatuuze bangi okusinga ku bano ab'e Kasozi. Ngenda kusaba sipiika anzikirize ensonga eno njanjule mu Paalamenti nti ewaffe gye nvudde tebiteredde abantu bange 360 bagobwa ku ki n'ekiwandiiko nkiteekeyo ekyono omukujjukujju. Yabaganya okukkiriza okuva ku ttaka lino nga tebabaliyiridde. Daniel Ssemakalu ettaka yalisikira okuva ku kitaawe omugenzi John Ssemakalu.